we yafiira gwe wali omanyi abaana be bameka be yaggambako? Bwe yafiira naye manyi Simoni, nga manyi Nagawa, nga manyi Dube, nga manyi Swazi, nga manyi Tone, nga manyi Maaka ne Filipu. Filipu bwe babuleeta mu kuziika awo nga buto, nga manyi Seera, nga manyi ono omwana w'omukyalo ono gwe bayita Kulabako. Ensonga endeese Pawulo Ndoosa aliko eddogo, aliko amabanja. Ne mugamba nno naawe nga bwakuloosa nange bwakola ki? Bwandoosa. Ali mu kizikiza, aliko eddogo, aliko amabanja. Kitegeeza ne Kafeero musiimu ku kyakoleddwa. Ne Kafeero musiimu kubanga tewali yali asobola kuggyako ddagala eryo. Ndowooza baddira omuzimu ne bagusibako oba tugambe ng'ekigoye ekiddugavu. Eddagala eryo ani yaliteekamu naye mu kulowooza? Siyinza kulimba, siyinza kumanya, siyinza kulimba. Simanyi. Nangamba naye kati ndi mu kitangaala. Nangamba ndi mu kitangaala, nze nsaba DNA bw'eneebeera essa abaana 2 oba 3 batuule bakole ensonga za taata waabwe. Okay, basi wewe wenyewe mugabo mutya abali Kachumbali TV kansubire bitambulira ddala bulungi nnyo. Kakati nno olunaku olwaleero waliwo information gyenfunye ku agambibwa okubeera nti nno ye mukyala wa Paulo Kafeero nti nno oluvannyuma lw'okuziikula Kafeero n'okumuggyako eddagala lyonna eryamusangiddwako, kigambibwa okuba nti nno yasangiddwa n'eccupa ezisukka mu 6 ez'eddagala. Wuliriza bulungi, eccupa ezisukka mu 6 ez'eddagala. Omanyi buno obucupa bwa PPF obwabeeramu PPF kati obwo bwe butyo bwabaddemu emiti gy'amadagala. Bino bigambo bya Nnende muganda wa Paulo Kafeero eyabaddewo nga basima entaana y'omugenzi. Kigambibwa okuba nti nno obucupa obubiri bwabadde mu kifuba, obulala nga buli mu bisambi, obulala nga buli mu bigere ne mu ndongo gye baateekayo wansi. Kati omukyalo ono Agnes Namukasa bulijjo nti nno afuna ebirooto okuva ku Paulo Kafeero naye ng'amulaga nti ali mu kizikiza. Naye oluvannyuma lw'okumugyayo ne bamuggyako eddagala mbw ate yamulabikidde ku guno omulundi nga ali mu kitangaala ng'era nti nno ne waali alinga akuumibwa obukuumibwa wakati mu kitiibwa ne mu ssanyu. Bino bigambo bya information gyenfunye okuva ku Agnes. Agnes ono mukyala wa Paulo Kafeero era agambibwa okuba nti nno bigambo byagenda otunnyonnyola, agambibwa okuba nti nno y'omu ku bakyala be yayesiga ennyo era n'atandika otambulanga nabo mu bintu bino eno ebyobuwangwa. Bemimanyi kuba Kafeero yali munnabyabuwangwa era ng'ennyimba azikubira ddala bulungi nnyo. Kaakati omukyala oyo bwe nafunye information eyo nasobodde omunoonyaako lwakuba n'agamba nti sobola mufuna mu kamera naye nsobola omukubira n'abeerako ebigambo by'atugamba era n'atubuulira kyali kitya. Kye mbadde njagala muwulire bulungi nnyo information eno nammwe mutegeere, saagala bigambo mbyeyogerere. So embeera bwetyo eri obunkenke bungi nnyo, okutiisibwatiisibwa kungi nnyo, naye ebintu bino eno birina okugwa. Kati mbadde njagala tukubire omukyala Agnes Namukasa atubuulire ki ekituufu ekyaliwo, basinkana batya, lwaki era ye gwaloosa, bwe yamuloosezza biki bye yamugambye. Awo wennyini we wali ensonga enkulu. So mubeereeko tuwulirize bulungi. Tusabe akwate. Hello. Wangi ssebo.
Nkulamusiza nnyo. Ssebo. Oli Kachumbali TV live ensi yonna okuwulira. Ssebo. Bannaye gye baleko ssebo. Njogerako ne mukyala Namukasa Agnes. Ssebo yenze ssebo. Sooka oyanjuli abatulaba era obabuuzeeko tutandikira awo. Amanya nze Namukasa Agnes nga nali namwandu wa Paulo Kafeero. Paulo Kafeero mwasinkana mwaka ki? Twasinkana mu 2000 awo e Maganja awo nali nina kiliniki mwe nali nkola awo ya Dokita Kazungu nsuubira na kati weeri awo ku Kyamboka Emau. Ng'oli musawo? Nga ndi musawo. Ssebo. Kati musisinkana mutya? Yali azze ku kivulu, yali atambula butambuzi, yali mulwadde, musisinkana mutya? Nedda, kati okuliraana akalwaliro waliwo ebbaala. Kati akabaala ako nga kashafuta, omwami baali bamuyita shafuta, simanyi oba akyaliyo bambi awo e Maganjo. Kati wabeera mu kabaala ako ayita wati ku ddwaliro alengera omuwala ali mu nali nkyalina muwala by the way. Alengera omusawo ajja gye baleka konze kale ssebo nze kale nga mpulira muwulire nti Kafeero naye nga simuwanga budde. Kati oba yasaba headaches oba yali action nga alina ssente nnene ne muganga siina change ssente sinnazikola nangamba balance musigaze nga ssente nnene. Zalinga mmeka? Oba gyali emitwalo 2 kali ako emitwalo 2 akali aka green oba okyakajjukira oba wakalabako. Nkajjukira. Kati nengamba bana ssente nga nnene nga in fact nga lemuseefu sinnaba nazikola namu. Nangamba balance musigaze naddayo n'ayingira mu kabaala ka shafuta. Ne banywa mbadde awo nga shafuta ajjanga ngamba nti nno omutegedde nno oyo. Ne mugamba nze ndaba banywi bo bazimutegedde nangamba yoyo mukulu Paulo yalimu eyo yalina emmotoka yali Nissan Patrol yali ya red. Gundi eyo eyuguma nnyo nga buli lwayitawo kwambuka ew'Emau nga gundi eyo eyuguma nnyo nga erina vibration y'amaanyi naye yali Nissan Patrol. Munnaaye awo we twatandikira. Mutambula. Tutambula ng'olwo waliwo bino bikolo box ebyabeerangawo ebyokuteeka mu kaadi okkuba essimu. Ambuuza olina essimu nga nze sirina na ssimu, mukama wange yalina essimu by then yalina Sony Ericsson. Munnange mandi awo nga nkubyeko Nokia. Kwolwo lwennyini akawungeezi nga shafuta agireese. Ng'agulidde Nokia? Nga ngulidde Nokia ye yaliko ekigundi Eliyo. Nga bagireese nga bataddemu ne layini. Awo munaye layini yali ya Celtel zezaaliwo by then. Nga bataddemu ne layini. Yadduka yagijja nawaka ndooza zaaliyo masimu ge nga gali eyo. So wamala naye ebbanga ki? Okuva 2002 paka we yafiira emyaka 7. Wamuzaalira abaana bameka? Mwana omu. Bamuyita ani? Nalukwago. Ono omweru? Gwe mama ono omuwala omweru abeera Munyonyo Salama Road? Abeera ku lweno ku lw'Wakiso. Wakiso. Baamukebedde omusaayi? Baamukebedde. Oli sure ati no gunadda guli side yammwe? Kyonna Mukama ky'anaaba aleese. Kyetujja okugenda nakyo. Yakuwasaakoko oba mweyagalire ne mukukutu? Nga omanyi eby'emizigo, okunoonya mizigo, kubeera mu mizigo. Kubeera mu mizigo. Nze ffe twali bakazi ba mizigo munnange. Ng'ebiseera eyo obuzigo bwa 4,000, 5,000 noonyayo akazigo n'okabeeramu. Naye ng'okimanyi nti alina abakyala abalala? Nga nkimanyi omukyala yaliyo oyo Robina. Yaliyoko ate nempulira nga byatankalaanyemu nga ndaba takyayambukangayo nga ndaba wakalinga ye wakuba nti omusajja aba tasobola kuwulira mbeera gy'akola ki gy'ayitamu. Nga mpulira mu luvuuvuumo bakyankalanyemu.
In fact ne sala birungi okufeera naliwaawo ku kiliniki. Ya baamuleeta nga mulwadde nempulira nti ali waka eyo bamujjanjaba. Tekaali kaseera kanene nnyo bambi n'afa. Bwe wabeerera naye? Twamuziika era namuziika, twamuziika Ssemuto bayitawo Bakalege. Saala. Bwe wabeerera naye ebbanga lwe wabeera naye embeera ze zaali zitya? Yali musajja musirise nnyo. Musirise nnyo ndowooza nga muyinza okwogera ebigambo obanga nga musirise nga gw'oyogera n'olasana naye nga ye awuuna buwuunyi. Kyokka bannange nze bampe kabbiya kange bandeetere. We yabeererako nawe ojjukirako ku nnyimba ze yafulumya nga muli mwenna? Yes, n'atabuulirirwa lwe nasanga afulumizza. Kuba nalwagala nnyo. Lwaki walwagala? Simanyi lwaki nalwagala nnyo kubanga bye biseera bye yankwaniramu. Wali oli mugole mupya ng'owulira kayimba ka mwami. Nga lwakafuluma. I think 2000, yes. Yateranga okuba bakazi be nga abakubamu ennyimba. Gwe teyakubamu luyimba? Owaayo oli omusajja yali mugezi, yalisobolanga okuyimba oluyimba nga tomanyi nti oba ayimba ggwe oba ayimba mulala naye ze mpulira. Mbu olwa sekandi olwa Movia. Bye mpulira bye nawulira ye byataŋŋamba. Kuba mubaamu ebimu bye mugira ne mukyankalamukko buli omu n'abeera bibye. Wamusumbuwa nnyo? Saamusumbuwa nnyo. Bw'owulira Movia lulimu okusumbuwa. Naye nze saakakasa nze teyaŋŋamba naye ye yabeeranga awo ng'agira nnyimba zeeyo sekandi nnina yazaayo kino nga ye alina kyakola kye. Kuba nali maze akabanga nga myaka ndowooza ng'ebiri nga simuwuliza. Ngenda okulira ng'afulumiza oluyimba, ngenda okulira nga baŋŋamba Movia nno baali omwo mu guruupu nga wembiwulira. Nze saakiwa nnyo budde. Lwaki yakozesa Movia n'atakozesa mannya go matuufu? Tasobola, oli omusajja yali mugezi nnyo. Nga tasobola kukozesa nti agire direct wakiri ateekawo erinnya eddala naye nga ye kyabamini nga abaakimanyi. Waliwo ebigambibwa okuva lwe bamuziika nti obadde omuloota, kituufu? Yes, madde muloota nnyo. Era nga ŋŋambako ne kuba ekikwatako abo basekandi mwami sekandi oyo nennende papa nende naye namukubirako ku ssimu n'abo basiteera. Kati yajjanga ng'akaaba agamba bannange ndi mu kizikiza munsaasire, ndi mu kizikiza siraba, bannaye munsaasire ndi mu kizikiza nina amabanja. Kati ebbanga lye yasooka okugirako nali sinnabitegeera bulungi eby'ebirooto. Yatandika nga bbanga ki ng'akulosayo? Yatandikanga mu 2012 eyo. Bannaye ndi mu kizikiza, bannaye ndi mu kizikiza, bannaye ndi mu kizikiza, ne bijja nga bikula ne bijja nga bikula ne bijja nga bikula. Kati nange ne nfuna ebyantagalako ebinga omanyi ensonga z'emyoyo. Kati nange ne ntandika okutambuza ensonga z'emyoyo, ne ntandika kati bwe natandika okutambuza ensonga z'emyoyo n'abeera nga ajjira ddala. Naye nga ŋŋamba ndi mu kizikiza ndiko eddogo, ndi mu kizikiza ndiko eddogo, ndiko amabanja, bannange ndi ku mpingu mu nnyambe. Kaakati emyaka gumu kitundu emabega mba ndi awo nga mwami sekandi ankubira, simanyi na ssimu yagijjawa. Nga naye aŋŋamba gyebaleko munnyabo konze kale ssebo naawe gyebaleko muli mutya eyo bw'atyo bwe yatandika bwatubuzeeko nti gyetuli. Nga ŋŋamba nina nno bye njagala okukugamba, simanyi oli mulokole? Ne mugamba nedda. Nonjikiriza munnono nti awo ndi ku kituufu. Ani akubidde? Mukulu sekandi. Nga mbuza oli ludda wa nga mugamba ndi bwe wati ne bwe wati ne bwe wati nga mulagirira ewaka.
ng'ajja musajja wattu yeepakira n'ajja n'aŋŋamba ensonga endeese Pawulo Ndoosa aliko eddogo aliko amabanja. Ne mugamba nno naawe nga bw'akuloosa nange bw'akola ki? Bw'andoosa. Ali mu kizikiza aliko eddogo aliko amabanja alina amabanja g'ataasasula. Kaakati nga mubuuza naye katolooza amabanja kyago nga ŋŋamba nti nalina abakyala b'olina okunsasulira amabanja nga kuliko Nambi oba ye mama wa gundi wa Nagawa. Nambi maama simanyi mukyala Nambi mukyala Musisi ne mukyala Namukasa. Bonna obamanyi? Iye. Mukyala Namukasa oba yalinze. Nga munnaye nga ŋŋamba njagala kukola ki tumusasulira amabanja ago. Naye omusajja ndi bubi n'eddagala lino tukoze tutyo dijja omuggyako eddagala ne mugamba olaba abasawo baffere ajja kulima nti eddagala aliggyeko naye nga takoze eki? Taliggyeko. Abakola tebalabika. Tunyiikire kwegayirira Kabaka twegayirire alitema ekkuba engeri gy'akola kijyamusumululamu. Nagaa kati era kwolwo twaliwo nakubira Stella yazzeeyo mu kyalo ne mukola ne mugaa waliwo ensonga eziriwo bwe ziti bandika Stella ako okalaba. Stella okubeera mu maka ag'omugenzi waliwo ensonga. Stella onabeera mu kyalo? Oyo abeera mu kyalo. Kati we nakubira Stella n'aŋŋamba munaye nange taata munaye nange ndoota aliko eddagala aliko amabanja naye mayanja oba ani yamuwola n'atamusa oba alina gwe yeewolako n'atasasula. Kaakati munaye ne mugamba nedda ago gabeera amabanja ga myoyo. Kati Stella n'agamba maama ninawo obukoko bwange wano bulinga 3 oba mbutunde tukole kye tukola. Mugamba sooka olindeko okupapa tusooke tumale okukola ki okwetegereza. Kati mwami Sekandi munnange n'atuusa obubaka bambi musajja wattu ye teyabusirikira nga bano abalala abagamba nze yaŋŋamba bw'ati nze yaŋŋamba era ne bw'omukubira ajja kukugamba. Kubanga alina ne gwe yakubirako gwe kikwatako owa famire ye yamugamba kimu ezo ensonga zirindeko. N'amugamba bannaye tusasule amabanja tuggyewo omusajja tulwane tumuggyeko eddagala. Omusajja ali mu kizikiza, omusajja alaaja n'omusajja akaaba. Talina mirembe. Eyo yakomaawo ensonga yo yakomaawo we yakoma. Ne mulemererwa omuggyako eddagala? Ne tulemererwa omuggyako eddagala n'amabanja ne tulemererwa nga tetulina we tutandikira naye yennyini Sekandi ng'agamba nze omuntu atali wa kika ate ntandika okusasula amabanja. Kati nkole ntya? Lwaki teyagiranga ku bantu nga Bamugerwa, Bannende ate n'alumba atali wa kika? Ebiseera ebyo nali siina nnamba ya Nnende. Ne tugezaako ginoonyaako ne munoonyaako nnyo ne ku Facebook eyo ne nginoonyaako ate nagifuna luvannyuma. Ebintu ebyo ne tubimugamba n'agamba tujja kubimaliriza. Naye Mugerwa yagamba ebintu ebyo musooke mubyesonyiwe. Mugerwa bwe yagamba naye wabimugambako abimanyi? Ebintu ebyo musooke mubyesonyiwe. So ekintu kino kijja ne bagamba baagala muziikula. Gwe wawulira otya? Nze nawulira essanyu ejjitirivu ennyo kubanga ye yali essaawa ey'okumuggyako eddagala kubanga twali tulemereddwa nga tulemereddwa nze gw'olaba nga neegayiridde nga twegayiridde nga omanye okwegayirira nga tulemereddwa naye ndowooza ekiseera kyali tekinnakola ki? Tekinnatuuka. Era ekintu ekyo bwe kyajja nakiwagira nnyo nakisanyukira nnyo era neebaza nnyo banaye tubeebaza bannamawulire neebaza nnyo omwami Balamu twebaza nnyo gavumenti yonna kubanga kino ekintu mwami Kacumba nju luno olutalo olulaba luno olutalo terubadde lwa mubiri luno olutalo lubadde lwa mwoyo. Omusajja abadde alwana kumujja mu kizikiza. Omwana oba naawe mubadde muyisibwa mutya mu mbeera eno? Eyo no Stella.
era ebadde ng'etukwatako nnyo bw'abaze kakati waliwo ebiseera Stella we yabeerera wano ewaka nga omwana oyo bamugobye mu kyalo. Bamugoba mu kyalo gye bazaala taata we? Stella bamugoba mu kyalo awo wennyini ewaka ew'omugenzi. Ani yamugoba? Abo abaana bamugobesa ne poliisi n'emunoonya ku kyalo. Ani yasinga nti ono ye yayimirira Nagawa bamugamba ve ewaka waffe. Swazi ne Nagawa be bamugoba. Kati ne mugamba nkubulire kwata ekkubo ojje wano. N'akwata ekkubo n'ajja n'abeera wano. Kati Swazi nga abagoba ngaani? Munnange be baana ba wakaate. Anange bizibu. Neŋŋamba Stella kwata ekkubo ojje. Kuba waliwo ne interview ezibadde zaakolebwanga bambi nga naŋŋamba nalese nsimbye kasooli wange, kasooli yenna balese greda bamusenze. Bangobezza poliisi zinnoonya ku kyalo nabbaani. Ne mugamba jangu okole ki obeere wano. Kati nali neebasa ekiro. Yabeerawo kakabanga akawera. Era omugenzi oyo n'ajja n'aŋŋamba ntuuse ewaka naye nga mu nsuwa temuli mazzi. Ennyonta ennuma. Naye omwana taliiyo oyo. Yanyalaajana. Tokaaba. Enkeera n'entyo ogamba Stella ng'ajja kulowooza nti mugoba. N'entyo omugamba nti kwata okkubo odde mu kyalo ng'ajja kulowooza nti oba mama nkooyangoba. Naŋŋamba omwana oyo tebamanyi nsonga lwaki ali awo. Mu kirooto. Buli lwentuuka ne nsanga ensuwa nga temuli mazzi enkalamata eneenzita. Maama guma tumalirize interview bulungi. Kati munnange nere kinuma neŋŋamba nkimugambe omwana ajja alowooza nti mugoba. Munnange nali ndi awo Stella yabaguka yekka naŋŋamba maama nkooyo okutuula awaka kaŋŋende nnime. Ng'omubiri namanyiza ogulimisa maama kaŋŋende nnime kaŋŋende nkole waakiri ekipakasi ne mugamba ogenda kusula wa. Naŋŋamba maama nze abantu b'oku kyalo banjagala tewayajja kubulwa mpaka yumba. Nkulayirira Stella yakwata ekkubo yaddayo ewaka teri poliisi yamunoonya. N'abeerawo paka kati. Agenda okutuuka bambi ewaka n'alongoosa ennyumba yankubira n'aŋŋamba okimanyi maama ensuwa y'omusajja yakalira. Era bw'atyo bambi ayogera nnyo bw'atyo omusajja tebamunenya nnyo banaamusonyiwa. Waliwo yakola interview mbu yamuyisa omusajja. Yaŋŋamba maama omanyi nti ensuwa y'omusajja yakalira amazzi teriimu mazzi. Kaŋŋende nteekemu amazzi ne mugamba otuuse oli waka onooguma tebakukwate tebakuteeke ku poliisi n'aŋŋamba oba bansibe kambeerewo. Kati nenzijukira mu kirooto ekyo ng'omugenzi aŋŋamba nti tebamanyi lwaki ensonga Stella akola ki teryampa ku tuzzi. Kakati bamuziikula okumuggyako sampo. Essebo. Afuta kumuziikula ki ekyabaddewo? Kati eggulo limu nga bamuziikula nali ntudde mu ddiiro ne mpulira ng'empewo empitamu. Zaali ssaawa nga 2:3 ngenda okuwulira Musisi ng'ayuuguma. Musisi koolo lwe yayuuguma enkeera nga bateekateeka. Ne mpulira eddoboozi nga liŋŋamba nti kati ye ssaawa amakyusa g'akafeero okuva mu kizikiza okudda mu kitangaala. Nefukamira ne nsaba. Nze nga sikisuubira kuba saakimanya nende teyatugamba kale yakikola kweganga omanyi embeera eyaliwo. Naye gwe wawulira embeera? Naye nawulira embeera Musisi olwayita bw'ati n'ajugumira ne mpulira ng'omuntu aŋŋamba mu mutima kati ge makyusa g'akafeero okuva mu kizikiza okudda mu kitangaala. Nenfuna musayini egamba balabika bagenda kuziikula ekiro ku ssaawa 9. Musisi nze madde nkyaludde okumuwulira. Munnange ngenda okkeera ku makya bonna ne bannange baleka tebamanya kuba nnene era gwe nakubirako ne mugamba bannange.
nina gempuliddeko kuba nalwawo okuzuuka nnaku zino ndi mulwadde saakugamba nti ulcers zinnuma amadde mulago. Kituufu. Emugala naluddewo okuzuuka naye bannange byendaba ku TikTok ebintu byagize dda. Naŋŋamba munnange kibyebyo naye ekiro kikeesezza eggulo yandoosezza. Nga bamaze ommuggyayo. Naŋŋamba naviiriddeyo mu bitiibwa. Navudde mu kizikiza kati essaawa eno ndi mu kitangaala ate ndi mu bitiibwa nkuumibwa. Nga Kafeero yandoosa. Naŋŋamba naviiriddeyo mu bitiibwa kati ndowooza zino enjuki ezajja ezo. Enjuki nazo zirina kye zitegeeza mu byobuwangwa abeera namuzinda. Kuba naŋŋamba abasirikale bonna baabaddewo, balubawa bonna baabaddewo, buli omu yabaddewo, abanene bonna baabaddewo. Ndi mu bitiibwa banzigye mu kizikiza kati ndi mu kitangaala. Naŋŋamba naye mwebale nnyo, mwebalira ddala omulimu gwe mwakoze. Kitegeeza ne Kafeero musiimu ku kyakoleddwa. Ne Kafeero musiimu kubanga tewali yali asobola kuggyako ddagala eryo. Ndowooza baddira omuzimu ne bagusibako oba tugambe ng'ekigoye ekiddugavu. Eddagala eryo ani yaliteekamu naye mu kulowooza? Siyinza kulimba, siyinza kumanya, siyinza kulimba. Simanyi. Naŋŋamba naye kati ndi mu kitangaala. Naŋŋamba ndi mu kitangaala kati ndi mu kitangaala. Mu kirooto ajja mu mbeera ki so osigira abantu ekifaananyi engeri gy'ajjamu. Kati era bw'aba azze ajjira mu mbeera ze nga ze yabeerangamu. Oluusi oyinza omulaba nga oba oluusi omusanze ku show, oba oluusi nga muyina we mutudde, kuba ku luno twabadde tuyina we twabadde tutudde. Twabadde tukyanyumya naye ne wabaawo abantu abaleekanye ebweru n'empawamuka kuba zaabadde essaawa nga 11 nga bukya. N'empawamuka naye neebaza mukulu Nnende. Neebaza mukulu Nnende yayimiriddewo. Ate nze nkugamba ezo enjuki tezaabadde za kubaluma. Gonna gaabadde maanyi ga Kafeero. Tezaabadde za kubaluma. Olowooza lwaki bamuteekako eddagala eryo? Anti kati omuntu bamuteekako eddagala okusobola omuggyako oluusi amaanyi. Bano baba batunze ebintu by'okulaba nti oba omuzimu tegugukola ki, tegubalumba. Ebintu bya Kafeero bye baatunda wabimanyaako era wafunako okuba olina omwana we? Nze saabifunako, nawuliranga buwulizi. Baatunze kino, baatunze kiri, baatunze kino. Nze nga mpulira buwulizi, mpulira biwulire. Omwana wo nga ye tafunako? Ono yeekolera bibye. Ne Swazi n'abefamire abalala? Nze okugyako ekyasinga okunnuma. Tolina ekigulu kye twaliko. Kino kiryoke, kino we kivaako n'ekiddako naye kiri. 2012, 2013. Yali 2024. Kibadde kiyiseewo omwaka. Munnange baatugaana okuyingira ku mulyango ne Siteera. Ne batugamba tusasule. Ng'ani abagamba? Abo bennyini abaana ne ba bodyguard. Swazi? Ne batugamba tusasule. Kakati waaliwo abantu b'okukyalo ne beekalakaasa nnyo. Swazi akumanyi nti y'oli maama we? Amanyi naye lumu yannangirako naŋŋamba nti gwe sikumanyi ne kitange takunnyanjulirangako. Ne mugamba era yali talina kunnyanjulira kubanga gye yatambuliranga tewalingayo. Swazi ng'agamba taata we teyakwanjulayo gy'ali? Ne mugamba gye yannyanjula ewa muzeeyi naŋŋanga bammanyi. Mwami Mugerwa ye akumanyi? Mugerwa amanyidde ddala. Kuba era Mugerwa nabeerakokko naye nga tukyabeera e Kawempe. Ate mwami Nnende? Ate oyo amanyi nnyo.
Kati Swaza amaanyi agajjawa? Munnange bibaawo mu nsi. Yaŋŋamba kale mulimu n'abakazi be simanyi sibalabanga nako mbu nabo simanyi biki. Naye nze ebyo ne sibiwabudde. Ate mukyala Bisirikirwa oyo yandabako Maganja. Era akimanyi nti olina omwana wa Pawulo? Akimanyi. Naye munnange ebyo bye bagamba mbu simanyi yatazaala simanyi biki. Bagambye omukulu yali tazaala ng'alina low sperm count. Kituufu yali tazaala? Nze simanyi oba ye yamukebeza, nze simanyi, nze teyabiŋŋambako. Kuba gwe ate oli musawo. Nze teyabiŋŋambako, siyinza kulimba era nali sikiwulirangako nga sikiwulirirangako ddala ddala. Naye yennyini teyakigambako? Naye yennyini teyakiŋŋambako. We yafiira gwe wali omanyi abaana be bameka be yaggambako? Bwe yafiira nali manyi Simoni, nga manyi Nagawa, nga manyi Dube, nga manyi Swazi, nga manyi Tone, nga manyi Maaka ne Filipo. Filipo bwe babuleeta mu kuziika awo nga buto, nga manyi Seera, nga manyi ono omwana w'omukyalo ono gwe bayita Kulabako, nga manyi Tina Tana, nga manyi Aroni, nga manyi ne Joani. Nali manyi abaana nga 15. So ennamba obudde buno esukka 30 gye baakajjako omusaayi. Okkiriziganya nayo? Teze munaye naagaana, nze nasaaliyo nga Kafeero yabeera ne bakyala be. Kati nze nyinza okugaana abaana nti sikkiriziganya nabo munaye. Kubanga omusajja tomanya gy'atambulira. Naye nga yali musajja w'abakyala nnyo, abaana abo kwegyo emyaka gye yafiirako mu abaana abo bonna. Wali omanyi naawe nti musajja w'abakyala nnyo? Okimanya n'okigumira. Serebu bw'abeera. So mu kirooto ayina bye yagambye omukolera nga ggwe? Kati mu kirooto bwe yazze yankwasizza, wabaddewo abaana balenzi babadde 2 nga baddugavu. Naye abaana abo sijja kuboogera. N'aŋŋamba sapuli eno ogiraba nti ye emu y'oli gikwasa oli, n'essaawa eno nayo y'oli. N'aŋŋamba essaawa eno omwana oyo ajja simanya ajja tunulanga ku budde amanye nti ensonga za Kabaka zituuse. Naye ekintu ekyo kyabadde kigumu. Ne muganda ye Pawulo ng'antisse omugugu munene. N'aŋŋamba omugugu gwo nagukutikka dda. Ne mugamba waguntikka mu bulamu ne mu bufeero oguntikkudde, kuba munnange ffe twali bakazi ba bijjulo nga tetuli ba masappe. Mu bulamu omugugu ki gwe yali akutikka? Kagamba abambi ebiseera ebyo olumbe we lwatandikiranga okumuluma. Ng'atambula nnyo nga yeebuuza bannange kiki ekinnuma, abamu nga bamugamba mpewo, abalala nga bamugamba ddogo. Yalwalakokko naawe wa muzeeyi n'abeerawo kkoba kyali wiiki nga 2. Abaana abo baalina ku ssomero ng'ewaka oba waaliyo omukozi yali asigaddeyo ne bamuteekako awo Makinda awo ewa muzeeyi. N'amujjanjabako era n'embeerawokko. Kumuyambako yali talina maanyi ng'olumbe lumuluma, kumuyiwakokko ebiddagala. Kati era nga omanyi omuntu nanga abeerako n'abantu b'abalala nagaa naye omanyi kaŋŋendekokko na wano ndaba oba kino nakyo ndabe kiki oli kyaŋŋamba, naye olumbe lunnuma. Naye sirutegeera, baŋŋamba mpewo, baŋŋamba ddogo. Kati namuwerekerangako ebiseera ebimu. Nga ndi musajja musabi naye sirina kyakkola, nina okuzuula kiki ekikola ki ekinnuma. Era yalinanga badrive abo ab'ebyama. Waliwo drive oyo gwe bayitanga Roni gwe yayimba mukati Prince Roni biki oyo. Yatambulangako nnyo naye. Waliwo n'omulala nga bamuyita Uncle Tom. Bannende abo bamumanyi.
Era ng'oluusi akkubira gamba Uncle Tom agenda kujja kunone nga mubaako we mugenda. Okay. Ne babaako bye bamugamba nti obakola kino kuganga byonna awatanya kukola ki? Kubeera mulamu. Kubeera mulamu naye era byonna byagaana byalema ne bigaana. Abaana bano be yagambyeko mulimu Swazi kuba kati ye ensi gwe singa otegeera. Abaana abo sijja baatula. Naye ye mwali? Sijja kubaatula. Okay. Naye ng'abaana abo bali taliimu. Yagambako mu bulamu nti nno alina abaana abatali baye baakuza baalabirira. Pawulo yalabiriranga abaana bangi. Yalabiriranga abaana bangi ng'alina abaana bawerera, balina abaana n'agamba simanyi mpe abaana ab'amikwano gye, ab'abaafa, ab'abaani. Okay. So nga tuwumbawumba kusaba ki kw'olina eri famire n'ebinaava mu musaayi nga weesigamye ku binaava mu musaayi? Nze nsaba DNA bw'eneebeera essa abaana 2 oba 3 batuule bakole ensonga za taata waabwe. Kino kye twalabye ensi yonna yayuguumye, ensi yonna Kafeero yayuguumizza ensi. Bannanga amaanyi gye gali, bannanga obutonzi gye buli. Ate Pawulo bambi ekibi yagenda okufa nga tannamanya nti emyaliriro gyakyuka dda, twadda ku lubereberye kati essaawa eno tosobola kitegeera naye abakitegeera abamanyi olubereberye nga bano ba Haji Jafari bajja laba ka vidiyo kano. Olubereberye bye biki kuba naye sibitegeera. Kati gwe tosobola bitegeera. Tosobola bitegeera. Naye abaana balina okutuula, balina okukola ensonga za taata waabwe oba baagala oba tebaagala. Ne bwe banaaba 2 nga DNA efulumizza 2, ne bwe banaaba 3 balina okukola ensonga za taata waabwe. Ekirungi nti taata waabwe nnende waali ajja bakwatirako. Talina mutima mubi. Okay. Tolaba nti ate babadde beeyuzaayuza beevuma. Mwana wattu ojja kulaba nga ate bali kimu. Basibe bali nga beebonga nako nti naye wampisaamu eggaali naye taata naawe wampisaamu. Okitegeera? Ebyobugagga byaleka olina by'omanyiiko? Nali manyi Kajjansi, yamanyi Nkokonjeru, ne Masaaba, n'eryo ettaka, na kino ekibanja ekyali mu maaso. Bye nali manyi. Emaganjo kigambibwa okuba ati no yalinayo ebintu. Kituufu? Ewa? Emaganjo. Emaganjo nedda yali apangisayo obupangisa. Okay. So nga tuwumbawumba abaana obamaze bakuutira okubeera obumu. Balina okukola ensonga za Kabaka. Ate DNA beenafulumya nga si baakafeero. Tewali buzibu ate baneetuga. Bamaama baabwe obasibirirawo bakaki? Kuguma bugumi. Gwe wali awuliddeyo nti munnange mukazi waako ndi DNA yawandudde omwana yeetuze. Ebyo bibeerawo. So naawe ojja kuguma senga ewandula nti si wuwo, owuwo si wuwe. Nsigala ntambuza obulamu n'omwana asigala atambuza obulamu naye ng'ensonga kasita nti yagguse Pawulo kyabadde alaajanira emyaka 2 okuva mu kizikiza kyawedde. Nze kye nasinza okusanyukira omusajja abadde abonaabonera emagombe. Naye bambi n'abo abaana olabalaba tobanenya kubanga wabaawo amaanyi ag'ekizikiza agaba gawakanya omuntu okuva mu kizikiza okudda mu kitangaala. Omuntu yenna ensonga ng'eneetera okuggusa wabaawo abawakanya wabaawo abakkiriza. Okitegeera? Wabaawo olutalo olw'amaanyi nnyo kati olwo lwonna olutalo olubaddewo lwonna lubadde lwa mwoyo. Babadde nabo tebaagala.
bo babadde tebaagala naye ng'ate guli mwoyo gwe gubayigira gwe gubagira naye ate kati ogenda kulaba ate bagenda kusigala mu kitangaala babeere nga basanyufu olabe nga ennyumba y'ewaka eyo nayo yennyini ebadde ng'eri mu kizikiza soka ogitunuulire naye nga olowooza ssente tebayina omwoyo guli guba gubakwata ensonga eno ebaddemu kulaba mu bbanga ttono ennyumba ng'ezzeewo ekyamuse waliwo abantu abaana bagisulamu ennyumba emaze emyaka eyo tesulwamu waliwo abantu abasinze okubeerawo nga bamuzinzi mu nsonga eno ye Nnende ne Ssengantongo obadde omuwulizaako wamunyumyamu madde muwulizaako munnange era abadde atukubiriza nga amasimu agakuba abaana mubaleete abaana mubayite nakoze bambi omulimu gw'amaanyi n'ettaka eryo lyennyini yaliteekako kavieti baali balitwala naye mu nsonga zonna lwaki zisinga kwetoloolera ku Swazi ye mwana omukulu nedda mubamu omwana omugezi Swazi abadde mugezigezi naye nze ate Swazi simunenya bambi simunenya wabaawo amaanyi amabi agaba gakola ki yakusumbuwa agaba galwana amaanyi amabi ag'ekizikiza simunenya era ensi temusalira musango wabaawo amaanyi era byonna biva ku mabanja agakola ki agaalekwa agataggwa agataakolwa kati ate we balaba nti ate gw'oyinamu ku kasente gw'olina osasula amabanja ago ng'ate togasasula gy'emiyaga egyo egijja aba gw'olina ssente lwaki tokola nsonga n'oggusa ensonga olina obusobozi obusobola ozikola lwaki toggusa nsonga zange ne munzija mu kizikiza ekya kinene ne munteeka mu kitangaala Swazi simunenya Swazi yagambako nti nno gwe taata we teyamukulaga gwe taata we yali yamukulaga baawe yali yakulaga Swazi nga mutabani we abo abaana baabeeranga ku ssomero kati ng'ate n'omusajja aba tayagala kulaga nnyo baana kati ng'ogendayo oba holiday ng'eyo nga bali ku ssomero n'omalayo ennaku nga 2 n'omala n'odda mu kazigo ko gye bakupangisiriza nga omanyi era omusajja yali muto muvubuka muto alina okwekyakalira tajja kubeera ku ggwe omukazi omu n'omulala bw'atyo amazeeyo ewiiki amazeeyo ki naye bannange ng'abaana mbasibirira entanda omuyaga gwonna ogubaddewo olutalo lwonna olubaddewo bannange tusaba Mukama alukkakkanye abaana bakwatagane abaana batambuze ensonga ya Kabaka Prince yali w'amaanyi nnyo ate tugenda kufunamu n'omuyimbi mu baana abo omuzimu gulina gwe gujja okulinnyako omwana ayimbe wabirabyeko omwana atutumuke nze nkugambye essaawa eno nkugamba ojja olikiraba mu maaso eyo ne bwe ndiba nfudde lwaki ekibadde kibasibyewo okubeera nti no n'abadde bayimbayimba bibadde bigaana kubanga nga tebamanya kizikiza kiriwo so tugenda kufunamu omuyimbi ddala tugenda kufunamu muyimbi atutumuke afune erinnya ani awo gw'osuubira oba olaba ajja kubaawo kizikiza kiri ekibaddewo kyekibadde kibasumbuwa kuyomba kukola kutya bamweya n'abalinnya abaana abalinga balalu ono kuvuma ono kukola kutya kwegamba gundi empewo we zinaaba zinaggusa ekintu wabaawo katemba buli kimu kivaayo n'okweyambula abantu basobola okweyambula n'olaba amawano naye nga wabaawo ekiba kikola kirwana okuvaawo kuba embeera ogirabye ebaddewo yonna ey'okusika amataayi kukola kutya naye nga maanyi ga kizikiza gonna ge gabadde gakola ki gakirimu naye twebaza Balamu twebaza Honorable Balamu kale tweyanza nnyo maama tweyanzeege mukyala Namukasa Agnes bwe mbadde njogera naye abassebo ne bannyabo ensonga zeezo ndowooza muziwulidde bulungi nnyo si byeyogeredde yabyeyogeredde tusabe busabi ate anaavaayo nga muyimbi
tumuwagire nammwe abatulaba mumuwagire legacy ya Paulo egende mu maaso. Tuyinza obutasukkakaawo zisonga ze mbadde njagala leero bagamba, naye olunaku olw'enkya ate nsuubira okubeera ne mwami Mugerwa nga tutudde atubuulira ensonga, kubanga ate waliwo bye yafunye, ebigambo by'abadde ayogera bulijjo wabaddeyo ensonga lwaki abadde abyogera era byakyusa ebimu